kwe kusala amagezi ayiteko ewa jjajja mutuula kungo kubanga embeera eringa emutabuseeko gwe terera kikinaawo obadde ki jjajja n'okumanya simanyi kiki ate oguwadde anti wentandikira nawo sirabawo kubanga n'ekyokukola simanyi bwe tugenda kukola kugamba napangisa ennyumba mukwano gwange yagera maaso n'okuba nga agimpangisa yali kyali wange kale ng'ennyumba erimu ebintu byonna byonna erimu omufaliso blanketi era buli kimu nga bw'omanyi kati omukazi oba yalimu ekizibu kale nze simanyi nga ndeeta omukazi nga bulijjo nali ndeese buleesi mukazi wawaka nti naleeta buleesi bwe buzibu bwammwe avubuka mulonderera gwe omuntu omala galonda bulonzi bw'otyo kakati ebyo tubiveeko naye omukazi gwe naye naye ate yabula bwe yamala okubula aye n'afuuka omukazi omulala n'afuuka ekintu kyesitategeera mpulira sibitegeera mpulira ntidde yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kaakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okulabika nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Okay, nayo katujabe okuva mu Kyotera Films Production tutandika butandise era ng'oli ku Mono TV wali we tuli Duncan Digital Studios Kyotera bannaffe bakutuusizaako entandikwa era nga tugenda maaso Kinayuganda kisumudde ku mulundi guno era nga firimu ya munnaffe Duncan Kataala tutandika butandisi n'entandikwa Kinayuganda kye tusumuludde era nga Namale Vicky ye muwandiisi wa firimu gye tutandise Muzeyi Kaliyama ne Kyomu Endo Angel bali mu firimu yaffe Kim Nana Juko nga ye director wa firimu yaffe gye tutandise era ng'eno yo erimu ebyokuyiga akazigo k'omusambwa nga ye firimu gye tutandise ku mulundi guno tugenda maaso n'entandikwa era nga baga nti mwana mulenzi Duncan ye director ate ye producer waayo Duncan Digital Studios Kyotera tugenda maaso n'entandikwa tutandika butandisi n'Ekinayuganda kyaffe ku mulundi guno era nga twagala tulaye ate ku mulundi guno bannaffe bano ki tebatuleetedde oba ki kye batutuusizaako kaakati tutandikira wano mwana wa buwala gwe tutandiseeko naye ga buli mwana w'obuwala waliwo emyaka gy'atuukamu nga okwemalira ku ssimu ko kyetaagisiza ddala gwe tutandise naye ndi nateete naye nze ebintu byonna ebyantama butami osuubiza n'otatuukiriza olugiro ngamba mwayisimala nkusangibwa ayise nze wayise wantama emyala giri eyo kaakati leero ntegekeddewo kapya ki njagala ku kintu ekyenjawulo ku bya bulijjo okyuseemukko njagala ku kintu nga kyanjawulomukko naawe noonya ku bipya naye nga neeka transport okanterako ne airtime yennyini ampeddeko naye saawa ng'emu ey'ekawungeezi tujja kuba nga tusisinkana bulungi nnyo naye ogezeewo kubanga okwata obudde nze wondamya ebintu bye by'okubanga onniiza buli kadde omuntu n'akulinda gezaawo kubanga okwata obudde munnange tutandika butandisi mwana wa buwala gwe tutandiseeko naye akola pulogulaamu za kawungeezi tonight
era nga yateekeddwa okuba nga zisinkana boyfriend we. Teekateeka bazikoze bulungi nnyo. Tugenda maaso n'ekinauganda kyaffe tukitandika butandisa okuva mu Kyota Films Production. VJMK Musa Uganda Moon TV wali we tuli tugenda maaso n'entandikwa. Tutandika butandisi. Era akawungeeza ako kennyini tewaali kulwa. Wange bujja ate bw'ogenda njagala obeererewo ddala. Ekyakuntamya kya mulundi gumu nti ewange ojja ate bw'obuukabuuka bw'ogenda. Si kyenneetaaga obeere ddala lumu ewange nga tewali byakubuukabuuka oba otegeera ekintu ekyo kyenkwezaako kubanga nkunnyonnyola. Nze nagamba ndi wuwo. Ate ekikuntamya kubanga obuukabuuka ate bw'ogira mba njagala obeerewo kale ebbanga lyonna lyonna. Tutandika butandisi n'ekinauganda kyaffe eky'omulembe era nga twagala toye ku mulundi guno kyakuyiga ki ekiri mu firimu yaffe gye tutandise. Eno nno yo gye tutandise emanyiddwa ng'akazigo k'omusambwa. Bubu wano nno wewaka. Gano gembako omusajja akuba akayimba ako. Gweyingira buyingizi dinkulaga obubaka obwali mu kayimba ako. Tutandika butandisi. Kinauganda kisumudde ku mulundi guno era nga tugenda maaso tuli ku Moon TV. Kakati nno wano wewaka. Wano wewaka. Laba amaka. Olabye lumu weri ogirabye lumu bweri selevu content kwegamba oba n'ekintu ng'olina kumala kinnyonnyola nnyo okakasa oyo gw'oba okola ki oba gw'oba ogenda maaso n'okuba ng'onnyonnyola. Ndabyewo bebi walungi wega omukwano nga weeguli buli muntu asobola okuwaana ekintu ne bwe kiba kibi ye ate ku sayidi ye kiba kirungi. Kale ngamba abavubuka bakole nnyo nabo beegombe babeereko n'ebintu nga bino waawano buli kintu okiraba weekiri. Kala yeeyo akantu ko tekaddugawa buddugazi naye kale just kala ya kitaka butaka. ojja kukola ebibulayo nasuubira ebisigadde ndowooza onayo zibulayo ojja bikola. Zenenera zange nga zooza ziyinza okuba zibadde tezooza naye ku mulundi guno zijja kwoza nno. Ku balala za bbeeyi naye kunze ebyo tobireetawo. Kale nno essaawa ey'okuba nga ateekako omukono. Tugenda maaso ne firimu eno yo gye tulaba emanyiddwa ng'akazigo k'omusambwa era nga twagala tulabe kyakuyiga ki ekigirimu nga bwe tugitandika. Obuyimba wali ayiyeeko bulungi nnyo kwega buli kimu kyonna saawa yakwawula. Tugenda maaso n'entandikwa era kyo ekiroobo ekyo kyagenda maaso n'okuba nga kitambula awataali kiremesa kyonna kyonna okujja okuba nga babeera mu mirembe emyereere. Tutandika butandisi Uganda kyasumudde ku mulundi guno olina VJMK Musa Uganda. Tugenda maaso n'entandikwa. Mukwano oli wanjawulo okukkiriza mbawala oli wambala oli wambala naye Alexima nfunye ekisinga kyembadde sisuubira naye ndowooza ng'endeko ebweru nkufunire ku kyokulya munnange. Ate tunaabeera wano obeere bubezi wano njala. Ndabe wano ku ssaawa budde bwatambudde dda. Budde bwatambudde dda. Beebu mwala oteekateeka wano ate ndaye nga nkufunira ku byokulya. Nja kweyogeza nzekka wano beebu. Kiki naawe nno onaaba bubezi wa bukodyo ate nkuyita toyanukula onaaba wa bubadi. Mwe mukwano ku kiki naye tokinkola lindako mu firimu keno mukwatako muyuuyayuuya. Weebase lindako keno mukwata muntu nno nsi ziringa ezitakuwa bannayirindako tokinkola tondeetera miwunyo. Amangu ago obikoze ogenda okumuyita Katonda wange.
entunnunsi zawedde mudda. Entunnunsi zawedde mudda. Tabanga afudde. Ofudde gamba olimba nawe. Bwe naawe ngamba nti olimba tongamba nti ofudde. Okay, kale. Babe. Byandiba nno nga bitabuse butabuzi. Omwami ono byandiba nga bimutabukidde. Awatali kulonzalonza byandiba nga giwunye. Kati ngenda kukola ntya bannange? Omuwala afiiridde embuliri. Bano be mulonda ebbala tomanyi gye yava, tomanyi na bijja byabwe gye biri. Kaakati nno ku mulundi guno birabise okuba nga mutaka ono bimutabukidde. Omuwala alabika abikoze. Tugenda maaso era nga tulaba kina Uganda ku mulundi guno okuva bannaffe abakyotera Films Production. Olina vijja mukemusa Uganda. Tugenda maaso n'entandikwa Mono TV wali we tuli. Ng'asooka ajjayo akasimu. N'essimu yennyini gye nkuba yandibadde annyamba nayo teriiko. Kati nkoze ntya? Ekiro kino ngenda kukola ntya? Ono omuwala namulabiddewo nga wabisiraani busiraani. Kwate gwe ensooso mwawula ate wagamba okwefiisa. Genda omuyita entunnunsi zawedde mudda. Entunnunsi zawedde mudda. Naye kati kandiye nga musajja. Kati obudde nabo buno bukyali baneiba tebanneebaka bakyatunula. Kati nkoze ntya? Omuwala afiiridde embuliri. Kati anoonya ekyokukola nakyo takiraba. Tugenda maaso era nga tukyatandika butandisi n'ekina Uganda kyaffe ekyomulembe. Twagala toye ku mulundi guno aye kyakuyiga kyekiri mu firimu yaffe eno. Ono omuwala wa bisiraani busiraani. Gwe mulundi gundi gwe nsoosa okubeera naye wagambye okwefiisa. N'essimu ya mukwano gwange yandibadde antaasa nayo neevaako. Ono kisiraani busiraani baaba. Agenda akinaabe naye. Kati okumujja wano mufulume wali ttakali. Baneiba bandiba nno nga beebase kansooke ngende nkebere ndabe. Singa baba beebase nnoonye ekiddako. Tojja kunfundiriza wano. Kangende naye baneiba bwe baba beebase nze nnoonye ekiddako. Naye baba kaakati anoonya amagezi bwafulumya mayiti. Abagifulumya ogenda owulira nga waliwo neiba gula olugi. Ekitegedde obudde bukyali abantu bakyatambula. Ono omwana bwe kiba kisiraani baaba kino wembule. Nzikiriza bwe kiba kisiraani agenda akinaabe bunaabi. Naye kati nteekeddwa oyiiya. Nteekeddwa okusala amagezi nina okuba nga njiiya. Sisobola kukkiriza kugwa mu mbi bwentyo. Azzaako kimutako ono. Nteekeddwa okuba nga ntetenkanya kyonna ekisoboka. Kubanga kakati obudde nawo ndaba ziri mu ssaawa nga 3. Kitegeeza abantu bakyatambula. Singa papa nyinza ogiwunyisa. Wambulinde buke. Ninde buke nnoonye bunoonya wano wensima. Muziike muno mulumu. Aliddamu. Tulabe kati nze olumala omuzigo ngufulume. Aliddamu mwene enju yaliraba ebizibu. Kye ngenda okukola ngende nguleka seminti ngule enkumbi nsime nsiike male nsimetingewo bulungi nnyo. Omuzigo aliguddamu yaliraba kuba bwengezaako mufulumya kyandindeetera obuzibu. Kati kaninde budde buke ngende nnoonye wali seminti n'enkumbi. Tewali kyakukola muziike mwene olumu aligiddamu yalimanya. Tugenda maaso. Kati nno omutaka alabika ye bimutabudde. Ayiyiza amagezi naye ng'alina osooka alinda obudde buke asobole okugenda maaso n'okuba ng'afuna ku nkumbi saako ne seminti.
akole kyasazeewo kubanga akola. Ekisinga okumalamu amaanyi n'obudde bwennyini bugaanye okubanga bukya. Nze sirina musango naawe okirayi sirina musango ngwamanyi weefiisiza sinze nakulagidde okufa kaakati ngenda okuziikamu eno luumu nze njifulume. Kaakati alina okusooka okulinda obudde bukye asobole okugenda okufuna enkumbi ssaako ne seminti akole kyasazeewo kubanga akola yo luumu agifulume aliddamu yalimanya. Era bwe obudde nga bugenda maaso n'okubanga bwetooloola bulungi nnyo. Mutaka wano we yasuze ku Tebuukye. Yasuze ku Tebuukye. Kakati enkeera ku makya alina okusala amagezi okulaba ekintu kino bwakimaliriza. Kakati ng'asooka afunawo akakutiya akalimu seminti kangende nsooke nfuneyo kilo nga ziizo. Zeno maiti sina wenja gifulumya seereetera bizibu kangiziike mweno luumu nze aligiddamu yalimanya. Afunye akakutiya kati ayolekedde luddawa ayolekedde ku adiweya kubanga afuna seminti ssaako n'ebikola ekyakibuukemu. Sebo mujeebala nammwe mujeebala. Njagalayo ka seminti kilo nga 5 buli kilo ya mmeka ya Lwasa Budo. Okay. Kale ekikole mu speedi kubanga njagala kubanga nnyanguya yanguwa. So maliriza. Amaliriza. Kale. Akasenyu. Akoluyinja omanyiwo bakatunda wano okumpi. Wali waggulu we baali bakatunda. Kale genda okola baba basigazawo nti kale weebale. Kati kusala amagezi ayagala ziika maiti mu luumu asimeetingewo bulungi nnyo ye luumu agifulume. Tugenda maaso. Era kati tulaba ku mulundi guno yo emanyikiddwa ng'akazigo k'omusambu okuva mbannaffe aba Chota Films Production wamu ne Duncan Digital Studios. Era nga ku Munu TV kwe tuli woli we tuli tugenda maaso. Kati ng'atuuka wano alaba omuto sooka ojje yanguwa. Muli mutya? Oyinza okunfunira ku nkumbi ewamwe siwala mundeetere ku waliwo asobola okunfunira ku nkumbi kale ewamwe wate wali wala mwanguwe mundeetere ku kakumbi. Naye bino byonna abikola ng'akukuta kuba singa alabwako giba giwunye singa alabwako. Tugenda maaso. Kaakati wawe ngendo otandikira ne maiti yezitowanga ekizibu naye nina okuba nga nsalaasala amagezi. Kino nina onnoonya engeri gye nkibuukamu. Ndakuyiriza wano nonsonyiwa
sana ukimanyi tusinza akuze kati ojja kunsonyiwa busonyi wano wengenda okuteeka kasita nawe ekituufu okimanyi tisinze nakuse gwe yeefiisizza bibyo bawaddeko bya kika gwamanyi naye kati wano wengenda okuteeka sirina kyakkola era nga mutaka atandika ku ddimu lya kusima mu luumu eno mwayagala okuwummuza omugenzi yasimeetingawo bulungi nnyo anaddamu yamanyi ye bisigadde binaamugwa nkoto kaakati nno tumulengera kyaliko mu kaseera kano kennyini bannange naye nina okugenda mu maaso n'omulimu teekeddwa okuba nga ngenda mu maaso n'omulimu teri kuzikiza akati wetogeera akasaza bibatu kaakati tewayi kyakkola kino kyenteekeddwa okuba nga nkola onaasonyiwa weefiisizza bibyo nze tondeetera bizibu era ye mutaka yagenda maaso n'okuba nga akola kyonna kyonna kye yasalawo okuba nga akola kale ekyagenda mu maaso n'okuba nga kiddirira oluvannyuma ennyo katonda naawe onsonyiyireko ku kino kyenkoze naye naye mbadde sikyalina kyakkola kirala kubanga mbadde sikyalina ngeri gye nnyinza kivaamu kino kale nga kino kye nnina okuba nga nkola era gamaze okuba nga zika muno mayiti bulungi nnyo yakwata obuliri buno n'abuzzaawo kati kankwatemu obwanguwa neeyongereyo alidda mu luumu eno yalimanya naye nze mwenziise mayiti eno aligiddamu luumu yalimanya ate eteekeddwa okuba nga mbitambwa nerabika okuba nga tusekomero yayo bwetyo bwerabiseera bwetyo bwegenze evudde bannaffe abakyota films production tubadde ku Moon TV wali we tuli tubagala nnyo nate mweraba